Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omanyi abakulu bagamba nti empungu ne bwebuuka etya mu bbanga munywanyi teryabire kyalwaddaaki ekomawo ku ddimwana esobola okuba nga oba oliawo enoonya kyeza eri omumwa. Naye ate era Abaganda nga bwe bagamba nti enkima gy'ekoma okuwalampa waggulu oba oliawo gy'ekoma okwoleka obwerere bwayo. Naye ate era nga ne Bayibuli bw'egamba omwana eyabula bwe yadda eri bazadde be munnange kitaawe yamutegekera emmeeza ennungi. Pastor Aloysius Bujingo ono nno yavuddeyo ne yeetondera oba oliawo abasumba bonna bagenze maaso n'okubeera ng'asobya mu bigambo oba oliawo ne mu bikolwa okusinziira ku Bujingo agamba at least neesunga okuddamu okulaba nga nsisinkanye abantu bano bonna ne tubeerako awamu. Jjukira nti ku Sunday eno kwabadde kusaba kwa kwebaza nga kutegekeddwa Pastor Joseph Serwadda era nga ye spiritual father wa Bujingo Aloysius. Kakati n'abasumba ab'enjawulo okuli Kiganda bapasita okuli Ssenyonga, okuli Yazidi Muwanguzi, Mukisa, kwoteeka Jamada Kikomeko, then Pastor Mukibi n'abalala bangi bonna bayegattidde wamu era nga ekyabaddewo kwe kubeera nga munnange bateekateeka enteekateeka ey'okuba nga basonda akawumbi kalamba ak'ensimbi okugula ettaka n'okubeera ng'ate oba oliawo bazimba ekisaawe basobole okuva mu lwokaano n'ennyombo z'ekisaawe kya Nambole. Kakati awo wennyini Bujingo aliko ebigambo byayogedde naye nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpele like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ate ku buli sekino omukansooka enkwe ebya Pastor Kiganda then nkomewo ate ne Bujingo. Mukama yebazibwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Saba tukussamu ekitiibwa. So we honor you. Weebale omulimu gwonna gwe watukolamu. Thank you for all the great work you did in our lives. Ate weebale okusigala ng'oyimiridde. And indeed, thank you for still standing. Olw'okubanga ssaawa ya kwogera ssente. Because it is time for us to speak money. Nze ne mukyala wange Pastor Cindy. Me and my wife, Pastor Cindy. Ne Christianity Focus Center. And the entire Church of Christianity Focus Center. Katutandike ne million 2. Let us begin with 20 million. Musumba oba Bishop Livingstone Kiganda nga yakamala okubeera ng'avibwako maama we era nga mwattu yaziikibwa mu mwezi guno gwennyini ogwa January wali eri mu bitundu by'e Masaka. Bambi agenze maaso n'okubeera nga yawaddeyo millions 20 ng'agamba akatutandikire wano ku mulimu ogwo ogw'okunoonya akawumbi kalambiriraako okugula oba oliawo ettaka. Kakati bino ebigambo bya Pastor Aloysius Bujingo ng'agamba at least yeegomba akadde ng'ako kasobole okubeera nga akatuuka ate atuulekoko wamu n'abasumba abo bonna kubanga kyekituufu bwe kaba kaseera akaminsinga emboozi nnyingi zenkuleetedde era ogenda kubanga ozinyumira wabula nkusaba atannaba subscribing asooka subscribing ku mukutu guno osobole okubeera nga ate munnange tosuwa mawulire getuleeta mu ngeri yemu video gimpereka like bisobole otambulira ddala etuuke ku buli sekino munaawe ayagala olanga naffe simu zaffe wezeewo wansi ku screen tukubireko. Nesunga olunaku lwe bulikya ensi yonna n'ekiraba nga tusobola okukola kololo ffenna nga Bujingo gyali, Jackson Ssenyonga gyali, Kayanja gyali, Serwadda gyali, Kiganda gyali, mpa amannya amalala n'abalala, Lwerenga gyali. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tomu Mugerwanga gyali, bonna
Abange ekibuuzo kiri nti eggulu ligenda kuvaawo eririmu partitions. Mbuuliza neiba nti eggulu eririmu partitions ligenda kuva luddawa? Nga n'ebibiina by'obufuzi byegatta. Oba oliawo singa kino wali wakitegeera dda tewandigenze mu maaso na kubeera ng'okola oba oliawo ebyo byonna ebireetawo enjawukana mu masekkati gammwe. Kakati ebyo Pastor Lucius Bijingo nga tubitadde ku mabbali. Omubaka amanyikiddwa nga Goreti Namuga atabukidde gavumenti ya kuno kw'oteeka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ategeeza nti ono nno ekyokuleeta enkola ey'okwagala okutondawo constituency empya oba districts empya agezaako kubeera nga kuŋŋaanya mu bitundu gye basinga obuwagizi kufuna ba MP bawera okusobola okwera nga babaako bye bayisaawo. Ebigambo bino bya mubaka Goreti Namuga. Mukulu Museveni okwenywereza mbuyinza by'alina okukola agenda mu districts gy'alina obuwagizi ayongereyo ba MPs bangi kubanga ayagala kuweza namba. Chovola abantu wano mu Buganda newankwadde ffe tulina population ennene ffe tukyasinza okuba ne ba MPs abatono. Ba MPs abangi bava mu Western, bava mu Northern ne mu Eastern. So kino temukyewuunya naye ng'omuntu yenna ayagala okwenywereza mbuyinza ebyo byakola. Mu bbanga ery'omwaka ogumu ensimbi ezisaasaanyizibwa ku mbaka owa paalamenti ziteeberezebwa okubeera eyo mu kawumbi kamu n'obukadde 700 nga ku babaka abali mu paalamenti 557 kituusa ensimbi ezisaasaanyizibwa ku paalamenti yonna ku buwumbi 977 n'obukadde 700. Alice Alaso nga yakiikako mu paalamenti asabye ababaka obutakkiriza kiteeso kya kutondawo constituency empya olw'ensonga eziwerako. Is compounding the problem of public administration, the cost of public administration in this country. That is one. And two, it is a deception to the voters. Okutondawo constituency empya kyandyongera okumenya omuwi w'omusolo n'okuzingamya empeereza y'emirimu. Sisuubira nti gavumenti yalowooza ku kuteekawo ebitongole okuteekawo constituencies empya kubanga okendeeza institutions za government ebitongole atweta constituencies empya. Nga twetegekera akalulu ka 2026 akabonna ye President Museveni oba oliawo ne gavumenti bagamba waliwo obuweereza gye butatuuka gye twandisaanye okubeera nga tubakutulira mu constituencies ne bafuna oba oliawo districts endala ne basobola okubeera nga nabo bafuna ababaka ababakiikirira olwo nno obuweereza ne bubabuna. Kino nno kinajjukirwa nti ekyasinga okubeera nga kireetawoko oluyombo mu nnyumba enkulu oba palamenti ya Uganda lwe lunaku lwe baavayo n'ekiteeso ekigamba nti katugatte kibadde ekitongole ky'emmwanyi ne bagamba nti ministry eno tugigatte munda ate oba oliawo mu ministry ya agriculture tusobole okubeera nga tubijjawo nno ekyagambibwa nti emmwanyi y'omunnayuganda egenze. Kati omubaka Namuga kye yabuuza nti awo omunnansi oba omutadde wange ogamba ministries ozigatta kyokka ate ng'otondawo constituency empya mu ngeri y'emu. Minisita Balamu Barugahara avuddeyo okutwitiza mukama we Jira Muhoozi Kainerugaba n'ategeeza nti Twitter account ye baagihackinga era baagitwala. Byonna ebiwandiikibwa ku mukutu ogwo mpaawo na kimu Muhoozi kyalinako munnange buyinza byonna kumusibako matuga mbuzi kumuliisa ngo. That my principal's account was hijacked by stupid people. They hijacked his account and they started using it stupidly. So up to now we are still to recover it from the hijackers, but we have not yet received it. We are still reporting to X to find that the hijackers are netted and we recover our account. So those messages to Ziris? I don't think they are his and they are not his. Because he knows his role. He's a very respectful person. He's very patriotic. He's very loving, and he's a patriot. A patriot, you love your country. If you love your country, you respect all structures of the country, all structures of the country. So those are not his boss. So Ugandans, those are hackers. They are hackers. Ugandans. And I told you. Okay, thank you so much. Ono nno kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokwerinda wali eri mu paalamenti kagenda mu maaso n'okubeera nga kayita CDF wa Uganda oba Jira Muhoozi Kainerugaba alabikeko mu kakiiko kano annyonnyole butya engeri gye basaasaanyamu ensimbi ezibaweebwa ng'ekitongole ky'ebyokwerinda ate n'ebyo byagenda oba oliawo ayisa ku mikutu gye ng'alumbagana amawanga gano ne liri. Ono nno yaviiriddeyo n'abategeeza nti mwe baddiikuula sirina gye nsobola kubeera nga mbaagaza yadde okuggyako
ngezaako mumpe ssente zenjagala mu mbalirira eno akasekalamba ntambuze emirimu gyange wabula mmwe basirusiru mmwe nja bakwata mbaggalire mbakube emabegaawo emitayimbwa kubanga temulina amakulu muli biddiikuula ebiwedde emirimu. Ekyo nno ekyaleeteddeyo ababaka abasinga nga munnange banyeenya mitwe ng'embuzi ekubiddwa enkuba nga mpaawo n'omu alina kyaddamu nga bakotesa mitwe nga ndiga etenda enkuba. Kaakati nno mu ngeri y'emu njagala okutegeeza nti omuyimbi Semanda Manisuru King Saha avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeze nti ebyo byonna ebyogerwa nti ye ne Kamiliyoni balwanagana era mpaawo n'omu akwatagana na munne oboolyawo tekyali alinnya mu kya munne agambye newankubadde embeera yonna ebeerawo nze ne Kamiliyoni oboolyawo taata n'omwana bafunamu obutakkaanya ate era si kirungi butoogera ku nsobi z'omuntu naye nga ne bwe yalwala nali ngenze mulabeko ng'omuntu yenna oboolyawo eyakuzibwa so enjawukana tezisobola ate kuleetawo kutwawula newankubadde omu aba atuukiddwako obuzibu bwonna. Ebigambo bya Semanda Manisuru biibino. Ogamba dokitaali nkya mulimu ne ku ddwaliro yaŋŋaana buganya omulaba nali ngenze mulabako namusabi banaye wananinya ku ngatto nneme mugambako nti oninya ku ngatto gwe woliba n'omuntu kale nga gwe mutima gw'okitwala nti wandiba mukama we ogenda mukujolonga bagamba omukulu tasobya omukulu takola ki gomanya abakulu abaligwa mu mpi z'abantu ensi ya discipline ng'oyagala ogi-earning giving respect givingo gi-earning ne life weebeera muganda wange omuntu wabaasa okusurviving emyaka 5 ena nga tajjawuwo mmere aba yafuuka musajja mukulu muweemu katiibwa akatini omuntu oyo gw'olaba naye kennyini kimuyambe abato abajja aleme balinnyirira. Teach the generation to respect the generation. So mwalimu ejjogo waliwo embeera naye nga ndaba ekula nengi communicatinga munda naye nga ndaba ansa sigifuna eziri mwana muto ndi abava emyaka 3 ate oba nkugambye ne Yesu gye yafiirako nagiyitako ndi musajja mukulu wenjogera mba njagala ntegeerwe oba mpabulwe. Ebigambo bya Kabaka Saha bwe bityo nno bwe bibadde era nga biwanvu ndowoozo bitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Banywanyi n'alima ewagonda atera nannyuka ate era n'azina obulungi ava mu ddiiro. Munzikirize mbasabire kimu kyokka nti mutenza ggulu abankuumire ng'enkwege zikyabakubira enduulu tusinkana ate mu mawulire amalala agaddako. Nsigadde nze Deni ku mukuto gwa Beyond the Newsroom wabula okujjukiza nti leeta bizinensi y'omwatto tugikuba abantu mu maaso tojja sigala kyekimu ng'oyita ku nooti 7741 5368 kw'oteeka ne nooti 7426 4157 awo jaba otufunye oba ne ku mikutu egy'enjawulo eja Beyond the Newsroom wonna booyise munnange tujja genda mu maaso n'okuba nga tukwasaganya mu ngeri esingayo okuba ennuŋŋamu ate era ey'omutindo ennyo nnyini ddala. Banywanyi mutonza ggulu yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira. Nsaba abampeera ebyo bye musinga okuba nga munjagaliza naye tusinkane mu mawulire amalala agaddako. Subscribinga ku mukutu, likinga video, sharingirako ne munno asobola okubeera ng'afuna information ng'eno ate ennyuvu bingi byenkyakuleetera tokyusa ku kalimi w'otudde weewo weewatuufu. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.